Tuli mu kitabo gw'olulambuza ekyawandiikibwa omukulu Ssemwanga Kivumbi bantu balamu era ntuuse ku ssuula esembayo agamba nti Kabaka asiima. Abaganda baabiraba bw'oteevuma ggwanga. Katonda Lugaba ono mukulu nnyo, teyeerabira banaku kubanga ajja tugezesa olwaleero okuba obulungi jo n'obeera mu nnaku. Kituufu ye Kawamigereko era ddala ye Ssewannaku. Tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde obutali bwa kusasulira ko twebaza okwagalibwa abangi ddala agwana lya atakumira mpeera. Amiina. Emyaka nga gyekulunguludde nga nnyongedde okukula n'okukakata mu birowoozo nga n'ebyenda byembirabye natandika okwenyigira mu mirimu gya bulungi bwansi mu kitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda olw'obukozi bwe nayolesa nnyini nga ndafuubanira abantu ba Ssaabasajja okwenyigira mu kusimba emiti egy'ebibala n'egy'embaawo tusobole okwegobako eddungu ko n'okubasomesa engeri Omuganda gye yejja mu kabiga k'obwavu abantu kwe kunsemba n'ennondebwa ku bw'omuluka. Nali naakabuwezaamu emyezi 7 ate n'ennondebwa okulya obwa Ssaabaddu. Buno nno nabumalamu omwaka gumu n'empeebwa ogw'obusigire bwa Mukwenda Essingo. Eyo Ssaabugumya na Ntebe n'empeebwa obwa Kimbugwe mituba 5 Buluuli gye namala emyaka 2 bweddu. Bwenveeyo natwalibwa Busujju essaza Mulera balangiranga Kasujju neeyo nabeerayo omwaka gumu n'enfuuka Katambala Butambala Mukuuma Mayembe Wakayembe wa Buganda. Bannange Wakayembe Mukuuma Mayembe bannange nkugambye abantu olw'okunjagala ennyo nafuuka kamuwuube ng'engalabi z'ekyengera. Butambala Saabandaalayo ate n'enfuuka Kweba Essese. Mu kiseera ekyo embuga y'essaza yali Buggala nga ndi mu bwa Kweba natambula kumpi bizinga okubimalako nga nkola egy'abeene egy'okukulaakulanya ensi ye. Mu bizinga nakulungulayo emyaka 4. Abalugera balutuusa nti omusajja gy'agenda gy'asanga basajja banne. Mba nkyatalaaga ebizinga gye nkwataganira ne muzzukulu wa Kisolo n'omutaka we ow'Engonge Taliika Wagumbulizi Lutaaya Kaganda ow'Ebukasa. Ekyesudde mayiro nga 3 okuva Entebbe. Nkugambye olwamulabako n'afe essanyu anti twali tweddira gumu newankubadde nga twawula amasiga. Nga ndi mu Bwakweba bamulya Masiinya. Saagala Masiinya ko newankubadde nange ndi munna Masiinya naye sigaaga saagalira ddala ekirungi sina malongoofu kulya. Bannange abesese mulya Amasiinya naye si malongoofu. Yenna abaakuno bamanyina Amasiinya. Munnange ndi mu Bwakeeba bamulya Masiinya banjagala nnyo ne bansuusuutanga mulekwa mulumbe ne bakira ab'ebukeerere abajjajjatta mugwanya. Baatunula ebikalu empologoma lwe yasiima okunzijjayo. Katono boogera ebikikinike n'ebisongovu ng'olukato olw'obuganzi bwe naliko gye bali ko n'obukozi bwe nabakolamu n'okubakulaakulanya. Mbu baakaaba namu gy'oli nti nali nfudde. Nga nvuddeyo nazzibwa ku bukulu bw'enkuluze y'Amasomoogi gye namalamu emyaka wagindaba 6 bweddu. Bajjajja baabiraba nti bw'okola obulungi weebazibwa anti mba ndi mu nkuluze beena ate n'asiima okunzijayo nanziza mu gw'obubeezi bwa Kamalabyonna era nannyongerezaako
ogw'obwa minisita w'ebyobulimi n'obulunzi. Mba nkyakakkalabya egya Cuucu Nantasibwa Muge ate wenfunira ebbaluwa ng'eva mu ofiisi y'omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama nga Lukoma Nantawetwa Bunnya bwa Musota ampita tumumunyeemu ku nsonga ezitali zimu nga zifa ku Bwakabaka bwe. Olunaku olulagaane bwe lwatuuka nga ngubaguba okugenda okukiika mu lubiri anti akiika embuga amanya ensonga. Nasooka kutyamu anti bakuyita embuga tebuba buganzi. Olwatuuka mu lubiri natuuzibwa mu ntebe eyali yabajjibwa mu nkoba egwanira mu lubiri. Wayitawo akaseera katono Ssaabasajja n'atuuka nga mmaze okulanya n'okuwera mu maaso ga Nantalinya mu kateebe. Omuwandiisi we w'ekyama kwe kunkwanga ebbaasa n'aŋŋamba nti Ssaabasajja asiimye osome ebbaluwa eno. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Ofiisi ya Kabaka wa Buganda. Ensonga okulondebwa ku bwa Mukuumaddamula. Olw'obuweereza bwe obulungi ko n'okukolera ensi eno Muwawa. Ensi Muwawa, jjukira nti Buganda yali eyitibwa Muwawa. Mu Muwawa mwe mwavu ne tufuna erinnya Buganda. Naye nga Nazzikuno Buganda yali eyitibwa Muwawa. Kati n'agamba nti olw'okukolera ensi eno Muwawa obuteebalira, Ssaabasajja asiimye ogende omulamulireko Obuganda. Ensonga zino wammanga nkulu nnyo mu kiseera kyo nga Mukuumaddamula. Okuzzaawo enfuga ya Federo n'okunyiikiza abantu be omwoyo gwa bulungi bwansi, okutumbula ebyenfuna mu Bwakabaka bwe nga bwe gwali mu Jaataano, okuzza mu bantu Obwakabaka n'okusingira ddala mu miti emito, okulondoola mayiro z'ettaka lya Kabaka n'okulambula ensalo za Buganda zonna. Ensonga ey'okutaano yali egamba nti okutumbula ebyenjigiriza n'okunoonyeza abavubuka emirimu ko n'okuzzaawo. Ey'omukaaga okutumbula ebyenfuna bya Buganda nga bwe gwali mu Jaataano. Ey'omusanvu okuyitimusa enkolagana ennungi wakati wa Buganda ne Bannayuganda abalala. Ey'omunaana okusitula omutindo gw'ebyobuwangwa bya Buganda okuviira ddala mu mpya yogayoga ku busolya waggulu n'okulabirira amasiro gonna mu Buganda. Okunyikiza enkolagana y'abazzukulu ne bajjajjaabwe abataka, okuzzaawo enkolagana ennyanjulukufu eneerondoolanga ennyingiza n'ensaasaanya mu Bwakabaka bwonna, okwongera okutunula ku muwendo gw'entuula z'olukiiko lwa Buganda, okutangira Obuganda okwetundako ettaka. Ey'e14 okuteekawo enteekateeka ey'omuggundu ey'okumalawo obwavu obukudde jjembe mu bantu ba Ssaabasajja. Ey'e15 okumalawo gogolimbo yenna ali mu kkooti ya Kisakwa ya Kisekwa esalenga mangu emisango gy'ebika mu abo abaabuli ensowole ko n'okuzzaawo ebiggwa buli butaka bwa buli kika. Munnange omukulu bw'atyo ng'aweebwa Ddamula. Omukulu yaweebwa Ddamula oba gwali mwaka ki sijja kukulimba. Mukama waffe omuwandiisi w'ekitabo gw'olulambuza ali tayaali yateredde dda simala gawamattukana na bigambo naye omuwandiisi ajja ne yeeyogerera n'atubuulira mbeera ki kwe yasinzira okuwandiika ekitabo kino. Naye mulimu akanyomero akagamba nti ebimu byantuukako kubanga olumu balaba ne bawandiika, ne bawulira ne bawandiika, ne bibatuukako ne bawandiika.
naye nga bw'aliwo oyinza okulowooza nti nnimba nti taliimu. Nsaba owulire ku ddoboozi ye ate ndyoke nkomewo nkuwe ebirala. Maama Mutesitesi njagaajaganye nnyo. Kampomedde ako njagaajaganye. Ndi musajja Muganda. Olulimi Oluganda olwo ne bunzuukusa. Njagaajaganye. Namwe bali kumpita ate bali kunkyaza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Aweebwe nnyo ekitiibwa. Weebale kujja. Nsaze kuyabalugu ne ngamba ate bampise. Ate ngaane. Ate ogaane. Ne njijja ne ngubaguba. N'otinattina. Bwe ntyo. Ne maada. Oli kunze. N'ensaaliita. Sookoddeyo wali. Byonna bya Luganda bitegeeza kutambula. Bitegeeza kutambula. Ne maada ate oli kulijja. Okumaada. Olaba omusajja omukadde oba omuntu omukulu. Bw'atambula ng'asika ebigere mpola. Si kubebbera. Okumaada. Nga ate okusejjera. Okusejjera oteekwa okuba ng'otambudde olugendo luwanvu. Kiringa kutindiga. Ate okusaalimba. Okusaaliita. Okusikusaaliita. Sikusaalimba. Kusaaliita era oteekwa okuba ng'otambudde naye ng'olina omuggo. Ng'olina omuggo. Nga bw'olabye Oweekitiibwa Pulezidenti bw'abadde atambula mu treke abadde asaaliita. Ate okukinnimba. Bingi nnyo. Kale tunaawoomerwa nno. Naye nga weebale kujja ndowooza omuwuliddeko. Nze Ssemwanga Kivumbi bantu balamu. Era ekisomi nze Simon Peter. Bantu balamu. Baba batya. Lugero. Luggwayo luti. Abantu balamu. Bitooke bisalire tebyekwekwamu. Abantu balamu mannyo ga mbizzi gaseka kungulu nga munda batemu busagwa. Ey'omu kibira. Anti ate nebeerayo magoma. Gavugira aliwo. Olwo mbadde nsinga okumanya. Ate nebeerayo n'olulala ti abantu balamu nyama ya kabina. Yali oyimiridde bw'otula n'ebulawo. Nze nno ndi kuyoleke. Aluganda. Bannange ng'osokoolayo mu biyitirivu. Edda Oluganda twalusoma. Anti kakati tukulidde. Oluganda mwalu. Ojja kusanga olugero lumu. Mutesitesi. Nga luna ansa 5. Kati obanga awakanya bana baganja Oluganda lufunda nnyo. Oluganda lutono nnyo kyotuvula batutabiikiriza. Ogenda n'olaba ekigambo nga tolina bw'ono okinnyonnyola. Kati waliwo eyaŋŋamba nti n'ekigambo bize tasobola kukyogera mu Luganda. Oyo ayinza okuba nga obwongo bwo bunaabuufu. Bw'ogambye. Abali mu Luzungu kyemuyita abali brainwashed. Bamunaabuula obwongo. Tovumye? No. Ntukyusa. Tokyusa. Bw'omwana era kyova okwogerako Alisina Batta mwennyina Ssebatta bw'abadde ayimba. Omwana ategeera okuva mu lubuto lwa nnyina. Kituufu. Era omwana asobola kutegeera lulimi lwa maama. Ne bw'aba ayonka. Ne kamuluma n'akasuna. Tanuma ggwe. Sirika. Bw'akaluma naye anyakaddamu n'aluma. N'ebirala. Ne bukaba ka lunaku lumu. Kagenda okuva ku mabeere. Nga kategedde. Olulimi lwa maama. Kitegeeza nti olulimi tuyonka luyonke. Kituufu. Kati oli bw'angamba nti omwana nga akulidde wano nga n'okuwandiika ebbaluwa y'olulimi Oluganda nga tasobolerako ddala. Nze nafuna omukisa. Omwami Edward Kikonyogo Namutete Kawere. Yawandiika nketta muzinga azinunula omuzimu gwa Kasooba. Bingi. Yansomesa olulimi Oluganda okuva mu senior 1. Ekira. Ne musomesa wange Kaggwa Kasiba nte. Anti Kaggwa nange mbadde ngenda musomesa wo. Ye yansomesa mu senior 1 okutuukirira mu senior 6 Oluganda. Ng'okulaba obi. Ankaddiye. Kaggwa ataakusomesa ggwe. Yansomesa. Era nakati ankubira n'neebuuzaako. Anti olukula luyonka abaana baalyo. Ate Kaggwa n'akwebuuzaako. Olukula luyonka abaana baalwo omuliro gw'ebikkavu.
program nyumirwa olulimirwa program nyumirwa olulimirwa mu kitabo kyaffe gw'olulambuza nga ne mukama waffe Kakiwandiika omukulu Ssemwanga bantu balamu Kivumbi tuli naye kansooke malireyo ddala ekitabo kye kino ate tubakane naye. Agamba bw'ati: namutunuulira ne mwenyamu wakati mu kutya nga n'amameeme gankubagana ne neeyanza obwami naye nga bwe nfumiitiriza ku buvunaanyizibwa obwali bunjolekedde. Kutya ng'ayongedde okuwamba omwoyo gwange najjirwa ekirowoozo ky'okugaana obwa mukuumaddamula naye najjukira nti e Buganda kabaka takubibwa bwami era wasiimira okukubujjako tokalambira. Ate n'ekirala najjukira nti nali maze okweyanza olwo ate ne mbirowooza olw'okubitandikira gye nabimalira nga byonna si byangu. Bwe ntyo nabirekera oyo Namugereka era Kawamigereko yabankwatirako. Ng'ennungi bwe zitakya bbiri n'olunaku mulindwa olw'okukwasa Kamalabyonna Ddamula ne lutuuka. Obuganda bwakeera ku wankaaki wa Lubiri nga ne Mujaguzo tabuzeewo. Olwo Masomogi Kalema Kansinjo n'ava mu Lubiri ng'ali ne Lubuga we n'alinnya nga babugiriziddwa Abambejja n'Abalangira. Nga Kalombolombo nalamusa ku Mujaguzo olwo n'alinnya n'akwasa baffe Ddamula kuba yamutereka Obuganda we butabeerera na Katikkiro. Nagenda okuwulira nga baffe ampita erinnya. Baffe yampita ti ndya Nabasi Wilson ow'Engonge. Ndya Nabasi n'addamu nti wampa ssebo. Ssaabasajja n'ayogera n'agamba nti genda onnamulireko Obuganda. N'ekyaddirira Kabaka n'ankwasa Ddamula. Nakutamako katono n'enzira ebigere nga 8 emabega olw'obutakuba Kabaka wange mugongo. Olwo n'enkyuka lumu okwolekera Butikkiro. Olwo n'enkulabira olutalo Kasiggu ng'ekika ky'Engonge bazuzumba n'abanyazi anti n'ab'ebika ebirala baba baagala okumunyagako nabo basobole okulya obwakamalabyonna. Anti akalombolombo kagamba nti singa Ddamula bamala ne bamutwala olwo amututte yabeera Katikkiro. N'ennwana bwe zizingirire era n'evumba Butikkiro. Abalwanyi n'abanyazi bwe baalabanga Katikkiro ayingidde mu Butikkiro olwo olutalo omwali okwewuula agakonde ko n'ebitottolima ne lukya. N'ekyaddirira kwali kusanyuka era nakugabula misito gya nnyama njokye okwali n'empogola enjokye nga twekulisa okugwa mu gufo. Mu kugabula buli omu yafuna empogola nga nkoze mu luwombo lw'obutiko omutaali munnyo. Nazzikuno lyitibwanga vvu lwakivu. Nanti gwabanga munnyo gwa nsero. Gwabanga munnyo gwaki? Gwabanga munnyo gwa nsero. Kutya. Anti tuddira essaalu. Omuto gwe ekisaalu kimanyi? Slab. Kimanyi. Gwe twokya evvu. Evvu eryo ne tukolaka omubinikiro mu kalagala. Fano y'olulagala. Nja kukozesa bibiri bano bajja okuntegeera. Olusoggo. Wadi lulagala n'oteekamu n'okaweta ng'akasoggo ne tulyoka tuddira akabugo. Twaddira nga akatundu k'akabugo ne tukassa muli ne tulira lino evvu ne tulisaamu mufano mu kasoggo ne tuteekamu amazzi ne amazzi ago ne gatonya gabanga bolaba drip. Ekikolo kyebakola kituyita okugenekera. Kati amazzi ago bw'ogakombako bw'oti guba munnyo. Ekitabo ekyabanga guba gunnyo gwennyini. Ayongera n'agamba nti ate nga buli gwenkoleza alina okukwata n'emikono ebiri anti kye kitiibwa ky'omukolo guno. Mbu singa agabulwa
agabulwa alekayo omukono emabega kiba kitegeeza mudda ali kukwata ekigo. Ate anti ogwo omukolo teriyo bya kitabo kyali kiwandiiseeko ku mukolo ogwo nga kati kabaka akuwaddamula guba mukolo gwa dakiika 45 nganda lunaku lulamba dakiika 45 gokka naye gunyuma ate guba gwa Obuganda bukuŋŋaana kabaka ekiro ekyo kyonna Obuganda bwasulaawo mu luggya lwa Butikkiro nga bulya bunywa ng'eno bwe bucacyanca olw'okufuna Katikkiro omuggya. Embuutu ziba zivuga nga n'abalala babinuka amasejjere. Nenzijukira olugero olugamba nti atannafa teyeevuma ggwanga. Nzaani omwana wa Kamukujje eyali kaama eyeerandiza yekka mu kibira kati nze Kamalabyonna alamulirako baffe Obuganda. Ng'amawulire g'okulondebwa kwange ku bwa Kamalabyonna gamaze okusaasaanira Obuganda bwonna tegaalwa ne gatuuka kuzaagula mmere. Gazaagula mmere ono yantama. Bwe mpeebwa obwa Katikkiro yasala amagezi okuva eyo gye yabudama okulaba nga nnoonya mbutu dingane tusonyiwagane olw'ebyo byonna ebyayita kuba mu nsi temuli mulongoofu. Ekyo kituufu kuba ne Lugaba atugamba okusonyiwa abo abatukola ebibi. Ebbaluwa gye yampandiikira bwe nagisoma nga ndabira ddala nga ebyo bya doyidoyi namusabira Omukama okumuwaamu kyasinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno anti yali nga eyali yeerabidde agakolobero gonna ge yantuusaako. Nga ntubidde mu namungi w'ebirowoozo Kabite wange kwe kunsaba ebintu bya zaagula mmere okubyesonyiwa mbirekere Lugaba yalimanya kyali musasulamu. Yanzijukiza nti nze Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda omuli abantu ababi n'abalungi mu myoyo. Kiyige ekikyo kisigala kikyo, ebibbe tebyala n'ekitali kikyo tekiribeera kikyo mirembe na mirembe. Oweekitiibwa Katikkiro guma ensi bw'etyo eyakusinze ensekere ekwetissa omugina mu mutwe n'omukisa mpewo ne bwoggalawo eyingira ebikadde byerabire. Ekitabo kino gw'olulambuza luggwawo lutya Mukama wange? Yalusalako lusuku. Lukusinga kukwata ku bakyala. Ate lutya? Anti ogenda n'obeera ne mukwano gwo oba muganda wo n'ofumbirwa n'omuleeta. Bw'omuleeta awaka omwami bakagwa ensonyi n'amwezza. Era okukakkana olusuku olulwo lw'obadde olina nga gwe bakulekera olukadde ye ng'agenda n'entembo. Abadde alina ekisenge ekimu nga mubigabana. Ekisanja kigwa eno kyo nti gw'olulambuza guwa mweranduli guwa mwesembereza. Guwa mulambuza. Kati alusazeeko. Era kye kifaananyi ekiri ku guno olaba olusuku olwo. Amulambuza. Naye nga tamanyi nti agenda mufuukira ekizibu. Omwagala ekitabo kino kiweddeko. Bwekitabo kiweddeko bw'abadde atugoberera nga tukisoma. Omukulu bantu balamu tuli naye atubuulira ekitabo kino engeri gye yakiwandiikamu kubanga omutwe era nali okyogedde nti gw'olulambuza naye watunyumizaako ku byafaayo ebiri mu nsi n'otulaga engeri abaana abawala gye boonoonekamu n'otulagako ku mikwano gya mirundi nga giijo n'otutwalako watutwalako ne mukyalo tubaddeko ne mukyalo n'otulaga omuntu engeri gy'alafuubanamu okufuna nti ebintu si byakumukeeka ng'ennaku zino abasaba obusabi abasabiriza naye dda kivulaba nti bajjajjaffe baalinga bagezi ng'omwana bw'akulamu bamuguliwa ekibanja n'atandika obulamu obujja n'atema kutunuulira maama oba kitaawe n'ensangi zino baagala kutta busi taata afa ddi maama tutwale ebintu nolaba omusajja myaka 5 nganze ng'ennina agujubanira buntu bwa taata ate ng'olina okwekolerera. Kati ekitabo kino wakiwandiikira ani?
nakiwandiikira omugigi oguliwo n'ogulibeerawo. Fe abawandiisi tubanga bayimbi banyimba. Ayimba oluyimba ng'ali yeeyimbako naye ate ng'alabula abawuliriza. Ekitabo kino bw'oba okitunuulidde lwakuba kino mu nsonyi okukyogera. Ekitabo kino kinene naye Curriculum bwe yakitwala iyo neegenda ng'ejjamu ebyo byeyagala kitongole ekikulira ebyenjigiriza kubanga mwalimu ebitagenda abaana bano kuyigiriza abaana nga byabakulu nga kigatta bo ne bakojjobamu okolamu nga bajjamu nga balondobamu ne bajjira ne banga nti kati kyoba okuba naye nga kiri kyennyini gyekiri kyasaba kufuluma 2:10. Naye ng'ebisinga obungi nekitabo kino nakiwandiika n'obukambwe n'ennaku. Ebisinga obungi byankwatako byantuukako mu bulamu bw'ensi lwakuba nti bano basuula naye nga zabiziri mpanvu era okuzaalibwa kwange era kwekuusiza ddala mu mbeera eyo bange yanzaala wa myaka 15. 15 katanga wa myaka 16 era ddala byali bibyo kati nga ndaga abantu nti ekintu kino kibi abaana babatwala basome ne badda mu kwedibonkolanga wamali bwagula ekibumba naye ne beerabira nti obulamu bwabwe bwe balinnyamu n'omuzadde yennyini okwerekereza n'asala akaabalugu n'akuwa osome obeere bulungi n'odda mu kuzanyira ssemu ssente eki era ojja kulaba ndowooza nawe watukola taata bwe yali afudde pressure ne sukaali olw'omwana on'okuba otonga kati ebintu ebyo kati bw'onootuuka mu maaso eno ojja kulaba mukwano gwange zaagula mmere oyo yali muganda wange ddala. It is a factual story. It is a true story. Ntandika business ne tutandika obeera n'omuntu wo ate n'akutepa akalipo era kyekituteesa amasimu gano kati bw'ogateera waliwo era eyayogera n'agamba nti emboozi eyo nange ngirinako abantu gye bali kati tunuulira ono omukazi eyaleeta munne ate n'amubbako omusajja abakyala mu bifunye ebizibu ebyo bangi nze bisinga onyi biri mu nnyumba bakwate ekitabo kino basome biri mu nnyumba n'obiraba noga ebintu bino ddala gyebiri bwekibanga omutesitesi ng'owulidde buwulizi katabo kano toyinza kumanya nti ebintu ebyo gyebiri kimala kutuukako eriyo omuntu atalimwanga ku njala kituufu ye nga tamanyi njala nga ne kapa zirya ne ziba ejjagala naye ate ng'omuntu okunywa kututa okujjako ng'akyadde abamu akanyama bakalya ku Christmas. Lugero luno lundaga nnyo abantu nti obutabeemaliza nnyo tulina okwagalana. Yesu yatugamba tulina ebbanja scatterbrains agamba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana Katonda kyawaffe abaki abantu naye omuntu tayagalikika naye nga tetulina okubaagala abalinga nolina wookoma olaba ne Yesu yennyini yabakubira nga batuuza figundi feeza mu kanisa kati ebitabo ki byowandi ebitabo nina bingi ng'oggyeko bino ebiri kuno kuba byonna bibagamba ebimu kati ninawo omuganda taggwayo ekyo kya culture ninayo kulazi indyamu gw'omukaaga kayinza okuba nkali out kulazi ebize bibeerawo byempandiise bulamu bweze natunuulira Curriculum byeyagala bw'ogenda ekyambogo kati baagala nnyo abawandiisa abato bawandiike ebintu bye balabyeko bye bawulira bye bamanyi okusinga omunyumiza ekintu ekyaliwo kati olabanga mukadde wange yansomesa Kawere awandika kuzinunula engo sinkana engo eri omuntu talabanga ku ngo talabangako kituufu twalina wano enkeretanyi y'olulimi Oluganda mu bato naye ng'abaana omuleetera ekintu atwaleeta ekikoola ky'ejjuuni n'omubuuza kino kiki kitimpa
nga tamanyi nga takimanyi naye kale ayinza okuba akiwulira n'omuleetera ekigundi ky'ennyaanya n'omugala kino kinaga nti sikimanyi kati awo waga nti talabanga kungo naye n'akuba ekifaananyi. Kati tulina okuwandiika ebintu ebiriwo emirembe gino. Kati naye ninayo kyempandiika ensegudde eddalu. Pena ebizze biriwo kati. Omuntu ne yeewamba n'agamba poliisi nti bamuwambye. Ng'ayagala ssente. Ebintu najja bw'ati. Omusajja n'oyibeera n'omwana w'abandi n'omutta. Nga naawe olina bannyoko oba gwe omukyala ensegudde eddalu ebintu ebiriwo kati bajja balaba mu mawulire bibalaba ku TV ebintu ebyo kati. N'ebimu wabituwa muno. N'ojja n'obiraba nga byenyinyaza. Era ekisinga okunnuma mu tesitesi. Abantu amakyaki gajjuza. Emizikiti gijjuza. Oba buli nzikiriza zonna naye abantu abalina eddiini inigima. Weebuuza n'okwebuuza kati oyinza otya okugamba nsumba n'agenda n'alanika okudya ate okuba omulanga ebyo binga nti ensi egudde eddalu. Kati bituwandiika kati na bino ono omwana eyayagala mu mukamunne munne n'amubbako omusajja ye n'alongo nva nnungi bwe wali omusomi teyali wano Kamooca eyatta abalongo bamuziika nakyaka Tanzania bonna n'abatta n'omusajja wali atema nnyama Kamooca. Nono omusajja kwa wawandiika Kasoma. Kasoma. Kati bakulaga atrocities nnyingi mu nsi tulina okubivumirira. Abasobola okuwandiika tubavumirire ebintu ebyo nti si birungi. Kyekituuka nti gw'olulambuza omuntu omusembeza bw'abanga balo avwasizza omukyalo omulala mugende mu bannaddiini mbaba kansolingi bawabulwe naye tokwata busungu tebukwata ate okwate otabaana biri bitonde bya Mukama birina musango ki n'abaana abeeko baana bewawandiika muno beeko baana n'ennyaabwe ne batta Reverend yambatiza gwe batta bamutira wano kamuli wano ku lw'ennamugongo ovudde ku Profra omanyiwo ku lw'ennamugongo awe walinga Reverend Lule ye yambatiza mu 73 mu kira kyakiyekira bamuta 89. It is a true story. Bannange kamala era ne bamuziika ku kanisa Kamuli we twamuziika Church St. Peter's Church Lule we twamuziika awo. Kale gw'olulambuza kati maama nga wakuba ebirayiro ti mu bulungi ne muki ne mu bubi naye mukwano gwo oyinza otya omusala n'abaana ddala nga ddooli muzadde tolaba nti gw'olulambuza yalusazeeko muno gw'owadde ekirungi oba gw'osembeza ate yakukolamu ekibi kuba era akatabo ako era ne abantu balamukoyi lwakuba kati kagwawo ebisinga obungi byantuukako ffe tuwandiika butabo nga bimaze tutuukako wawandiisa obusungu bungi naate kiba kirungi kati tolaba ono omuyimbi bwe yayimba gw'onsimbira saagala si gw'onsimbira fala naawe it is a true story ne gwe yayimbako mumanyi kuba twali tukola naye nga gwavuma naye oluyimba bw'oluwulira naawe lukunyumira naate nga naawe oluyinza okutuukako ekiseera ekimu n'olinaga gundi oyo omukazi yamwagalako ki gw'omanyi kuba omusajja kati kino ekyakatikkiro ekyakatikkiro okunkwasa ddamula eyo gundi nagirabako nga bakwasa ekitiibwa Muliika Daani Muliika era ze ensonga zennyini Daani Muliika ze yawandiika lwaki ayagala Obuganda bubeere naliwo mukolo gwanyuma kuba katikkiro kabaka bw'aba amukwasa ddamula abeera ne mwannyina senga baba tewaliwo katikkiro n'alinnya ye gwe bateresa ddamula paka kabaka lwasima n'alunoonya omusajja we era ajja n'amala okulamusa ku Namulondo ku ngoma mujaguzo n'alyoka mwannyina agimukwasa ng'alina akatambaala akeeru n'amuyita amaana oddayo kyennyumanyuma naye okuddeyo ab'ekika kyo balina okukuba embejja nga bangi kubanga ebikebera bikuluwani olina okuba ne bakanyama
bayinza ojjukujjako n'embooko no zibeerako ddala n'okuyiika omusaayi kati bwe bajjukujjako nga bukufudde okomye ku munaabo ate era bwe muyingirira ndisooka nomuteeka mu butikkiro kifo kyekusifu waabeera katikkiro n'oteeka ate obuganda olina obbuga kubanga kati wano bajjamu akatundu naye maaso kali akakadde kakulaga katikkiro alina okwettika ekita ky'omwenge n'ebigendako n'agenda yeeyanza mu lubiri ate n'alyoka avaayo n'agabula ekika kye ne kimugabula nakyo n'akigabula n'alyoka agabula obuganda ekintu ekyo naye nga tulina kitabo kya buwangwa kabe ku yunivasite kiraga kantu ako. Omukulu abuuzizza ekibuuzo agambye nti abakyala baggwamu obwagazi nga bakaddiwa abasajja abo obawa magezi ki kubanga kyaleetera Reverand okufa nga anoonya essanyu. Butamatira omuntu bw'otomatira n'ekyo kukkiriza ko tukkirize bamaama olw'okuba nti Katonda yabawa ti mweba nakazadde b'ensi emyaka gituuka njiggwawo n'ova mu lwokaano ngaffe abaami akyatwaza so kyova olaba nti naga kale oba kanoonyeeyo bwe kyali naye ekyo tekiteetera nti munnange nti akoze kino andeseewo nkaddiye sikyalimu na lukyanga lwa mmunye ate kati ate osalewo okumutta yakola ebintu bibiri. Agambye nti ekitabo kiri ekiramba tuyinza kukisangawa. Kalikiramu yaŋŋamba kimale kama emyaka gimale okugwawo kubanga bijja kubaganya empawa kyaggwawo kiba kijjawo kati kino emyaka ena bwe ginamala okugwawo kisono kya 11 kati abali mu senior 5 kyebagenda okukola mu senior 6 kyebagenda okukola kigenda kukola emyaka ena kati bwe kinaba kiweddeko awo kikyo ne benkizaawo kiri kikuba kino ky'abaana kibuuzibwamu naye kiri kikwata ku bantu bakulu n'abaana.